Ng'emu ku ngeri y'okukendeeza ku budde obungi abalimi bwe bandimaze mu nnimiro awamu n'obukoowu mu biseera by'amakungula anti ng'abasinga bakozesa engalo saako n'okukutamu okungi ekibakooya b'abalimi mu ggwanga lya Yisirayiri baasalawo okukozesa tekinologiya wa tractor. Tractor zino eziyitibwa automatic cabbage harvester mu kukungula ebirime n'okusingira ddala emboga teziwunyikamu za njawulo ddala anti zirina ebifo eby'enjawulo okuli awasala awatwala n'ebibokisi omuterekebwa emboga kubanga ziyita mitendera egy'enjawulo bwe ziba ziggyibwa mu nnimiro. Nga bwe kiri nti zirimibwa mu nnyiriri, tractor zisimbibwa mu musiri olwo nno ne ziyita mu mboga nga bwe zisala okuzijja ku kikolo okuggyako ebikoola ng'eno abalimi bwe bapakira mu bibokisi ate ng'eno tractor bw'etambula. Ekyenjawulo ekiri ku tractor zino tezoonoona mboga yonna okugisala wadde okugirinnya ng'omuntu bwe yandikoze nga mu bbanga lya ssaawa emu tractor emu ekungula yiika 4 ng'emaze okukungula emboga zino ekomawo n'esiguukulula ebikola ebisigalidde era n'erima bulungi ddala ku lunaku lwe lumu ekintu omuntu omu ky'atasobola era ng'oluvannyuma esalaasala ebikoola by'emboga bino ne biweebwa ente. Amawanga mangi agatandise okwettanira enkola eno okusobola okukendeeza ku budde obwandimaliddwa mu nnimiro nga ggwe agyetaaze nga naawe alima awanene osobola okwekwata enkola eno olwo nno olyoka ofunemu. This is Kingdom TV.